بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda tandika twakoma mudawusi yaffe ewedde tuli mu final touches, tugenda kumaliza kitabo kino then ate mwana wattu tukwate ekitabo ekirala nakyo nga kya Yasaruna bakita Iqra. Kitabo kive mu Indonesia, kitabo kirungi nnyo. Mpozi n'ekirala nga tugenda tandika okukisomesa live inshallah taala, ne zino lesson zigenda kusigalawo biidhinihi tabaraka taala era okuva ku ssaawa nga 3 ez'ekiro biidhinillah. Tugenda kubeera nga tukisomesa live biidhinillahi tabaraka wa taala. So anabasobola tweyungako saa zijja kubeera 3 biidhinillahi tabaraka taala ku TikTok ne ku YouTube insha Allah. Probably tusaba Allah atuwe ate obusobozi, Allahumma amin. Era nga twebaza mwenna abafaayo okubeera nga mwana wattu tuteekamu ku ssente tugula data. Barakallahu fikum. Nsaba Allah ekitiibwa abasasulemu birungi byereere ku duniya ne ku akhira. Jukira ka fono agenda ku platforms ez'enjawulo ku TikTok, Facebook, ku YouTube, ku Telegram. So yonna ogenda kubanga ofunirayo empeera nawe kityo. Barakallahu fikum, tubeebaza temujjanga okwo. Twakomye wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحاضون تحاضون آمين آمين يحادون الله يحادون الله يوادون يوادون أن يتماسا أن يتماسا تأمروني ضارين ضارين حافين أوبا حافين تصاخ تصاخ صاخ صاخ netwangala nnyo حادلا حادلا تظاني تظاني حاجوني
Mmaddu teriyo baagirayira mu yasalona ojja giteekawo hajjuni tegedde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.